Obutulamu tebalina gye babusomesa naye kisinziira ku nkuza ya muntu. Naye tulowooza nti ne baana abantu abatukulembera tebakyalina ddiini. Era twewuunya nnyo lwaki twandibadde tusigala nga tubaaniriza amasinzizo gaffe. Kubanga gw'obanga opresidinga over oba amagye oba eggwanga ng'ebikolwa nga bino nga gw'omanyi bye byakutwala mu nsiko okulwana. Pandagaali yalingawo kiwamba abantu ebibanga obiraba gwoba okyali ku mulamwa gwa bannayuganda emyaka 4 n'obeera nga okyali mu ggwanga naye nga n'amateeka semateeka gye mwatuulamu awamu ne mugamba katukole semateeka ya 1995 kati lwojjukira mbi obuwaayiro bumu bwe wateekamu bwali bukyamu n'olowooza nti okyali ku layini y'emu. Bannayuganda basigala nga bakyakwaniriza. Uganda n'obeera nga okyali ku malwaliro gali agazembebwa mu mirembe gy'Amini nga gw'okyasinzirirako okubeera nga gulagiramu nti oli mu bukulembeze. Uganda n'obeera okulaba nti n'oba otambudde kati tugeze Amini akomyewo wano n'atandika okutambula najja kugwana impiriyo ne bamugamba nti kati ya muyindi. Najja wano ku Nile Hotel Sheraton n'agamba nti y'Abamerika. Najja wano ku Serena n'agamba nti ya muyindi nga Uganda yaffe yeeyo. Twewuunya n'okwewuunya wano batukulembera bannansi. Bannansi ate wali munnansi kubanga oba opresiding of a country ekiwamba abantu kiri nnomo nazi kuno ng'omuntu waafa muganda wange sewakiryanga ku kyalo kuno tugeze wano. Basiba bakwatanga abantu b'oku kyalo kyonna okunoonyereza ani yasse omuntu ono. Naye kakati omuntu afa ne tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Oyo tukola ki? Ne muta oyo n'agenda. Obeera ne muga kimwakire emirembe. Lwaki kibeera nnomo? So ke kaseera okuvaayo nga bannayuganda okuvumirira enkola eno ate n'okwerwanako tugambe nti enough is enough. Emyaka 4 Mwai Museveni takyalina kyakola ki kyayinza kugatta ku ggwanga lino. Okay, mwenna mbaniriza nnyo olunaku olwali mu programu yaffe eno yensi tukyaziza omukulu speaker wa Nakawa naye nze simutwala nga speaker olabika nga yavaawo ate amazzi geeyongeramuko ne gatambula nesimanyi yana abakitunulira mu maaso awo katono nnyo nnyini ddadda ng'atuuse okubaguzaako nnyo naye nga ensi buli muntu alina bw'agiraba mu bubwe naye kyovula nga programu entugiyita ensi nga bweri olunaku olwaleero kaabe nga atubuuzaako nnyo atunyonyi naye nyi twandetaaze nnyo okumumanya tumanye Luyombya yaani mwana wakumeka mu famire essanyu lyatera difuna ddi kiki ekitera okumusanyusa ennyo ebisinga omumusanyusa ajja kubanga abitubulira bulungi nnyo atubulire n'ensi agirabirawa yatera okuva Nakawa okweyongera ewala ye ate mu Nakawa omwo kitambula kita ajja kuba atubulira Shebo nsanyuse okulabako wano Sebo mukadde wange Saalongo nange nesimye okuba kwabo abantu bolowoozezaako okujja okulabikako ku mutimbagano oba ku mutindo guno gwe tuliko. Nze Godfrey Luyombya. Luyombya speaker w'e Nakawa. Nzaalibwa omwami Kabali Vincent Masembe. Omwami ono Ssaabasajja yamwatula erinnya kakati nga ye first deputy Katambala. First deputy Katambala era akiika mu lukiiko olw'Obwakabaka bwa Buganda. Mu bufunze ndina omunene mu banene. Olina omwana w'omwami. Si ekyo kanno naawe olina omwana w'omumbejja. Koza abaana b'abambejja babayita nze Saava kitegedde bulungi. So era musemberedde emyezi gyammwe egy'okuba kijjanya. Munaya kuva twatandika tuloza lwali babumudde ngamba gino ogwokuna guno simwabeddera ensenene kituufu mujja kiwulira ogwokuna ogwamusenene mwatujjayo kati mwasembera mu gwakuna mulinga mwanyi ziba ne sizoni sizoni 2 kakati n'ensenene tuba nayo ogwokuna mu gwokutaano awo netuba nayo ogw'okumi gw'okumi n'ebiri kakati awo tabwegenda bagwira byakubonabona naye nga muli mutya mwe tuli bataata emirimu gye baliko tutambuza era nga tubaza Katonda olw'ekikolo olw'obulamu bwatuwadde n'olw'obukulembeze bwe yatuwa n'atuwa platform ate naffe ne musobola otunoonya okujja okwogerako eri eggwanga era tuli basiimu olw'abantu benkiikirira ab'e Nakawa abankoze obulungi obutakambika okubatuusaako services ez'enjawulo era ng'omulimu Nakawa Ssebo tugukoledde ddala bulungi. Mukukoze bulungi. Tukoze bulungi. Omanyi Omuganda yateekawo ekigambo kimu nti ekkerenda liva ku lubaya. Ate agasaaka kati engeri kiri nti awo kalandira kati Nakawa kyova olaba nga yeesiimye nnyo obukulembeze togwamu bugwe. omuntu yandyagadde okumanya Godfrey Luyombya yaliwa ng'ovudde ku kiri
oyizo ganti yabeera kegindi bwe yali aveeyo n'alyoka ddaati awo n'atoloka butulusi okujja wano n'atuukire wa Ssenga kubanga ofaanana okubanga ewamu oyinza okuba watoloka butulusi n'okujja ekyo twandyetaaze okumanya olugendo lwange luli hambo nnyo nzaalibwa omukyalo omugenzi Nakityo Esther oyo nno saafuna mukisa kuwangalako naye bambi yandikawo nga ndi mu primary 1 era okuva olwo nenyingira ekisulo ntandika okubeera nga nsoma emyera emyaka gyange egy'okusoma gyonna mbadde mu kisulo ewaka waliwo kitaffe yayinawo mukyalo mulala abalina okubaawo munnange ate yandibadde yika katali kayiibwa munnange era nensomerako ku Bishop George Sinabulya nentuulira primary 7 yange awo ebuwere primary school awo Mawokota wenva ebuwere nengenda ku Bulo Parents SS Bulo Parents SS eyo nalisomeramu emyaka 6 kuva senior mpaka mu senior 6 era we nalivaamu nasigala ndi prominent obi era nga kati sebo ntula ku lukiiko olw'essomero olwa board nze nkiikira ba obis ne ogis kitiibwa kya mukama era ku lukiiko olukulemberwa chairman ow'ekitiibwa Professor Twaka Wasa Kigungu first deputy Katikkiro oyo era bwe tutambuza ebyenjigiriza ku ssomero lyaffe eyo bwe navaayo nenzija ku Macquarie University Business School wentukako mubuzi ekirabo kyange ekyobukulembeze of course mu secondary naliko chairman akulira abayizi abakatoliki abali mu ssomero ly'abasiraamu erya Bulo Parents SS naliko compound prefect naliko entertainment prefect kati zijja mu kikulu ekyobukulembeze ekyo nezijja ku university nenfuna course gye nakola emanyiddwa nga bachelor's degree mu business statistics statistics eyo gimanyi UBOS abato bakola mu UBOS balina omanyirivu mu statistics oba ne mu figures so we nayingira mu 2011 wentuuka mu 2011 nentandika obukulembeze nembeerako GRC yo yakiikirira abayizi mu kanso y'essomero ey'obukulembeze bw'abayizi ova butongo ojja otendekebwa nzija butonga ndi mukulembeze kakati nno olwo wenfuuka GRC mwaka gwennyini nenfuuka kojja w'ekibiina ky'Abaganda Nkobazambogo students ndina mutuufu era maaso ndina mutuufu awo ettumu lyange olyasibukira kubanga nategekanga emisomo gya kojja ne Ssenga nga mpita abo Basenga Nantumwe bakojja Kimbowa ne basomesa abaana b'ennakawa abakyala b'emyaka egyo abakuukira ku mubbu zaabo baavaayo ng'ensonga zonna bazimanyi bulungi nga bakugu era omwaka ogwo twafuukiza abaana balungi nnyo nga bakuyitaani kojja luyombya alokoleza obulungi omwaka oguddako nenfuna obwa ssentebe bwa Nkobazambogo era nempeereza bulungi nnyo olukiiko lw'Abaganda Nkobazambogo Students Association ku Macquarie University Business School naye olwokubanga nti yali culture association naye ate era nga ne mu girudi eno nali nkyali active nga nkyali GRC oba omukiise w'ekkosi yange mu lukiiko olukulu olw'essomero olw'abayizi abalungamya obukulembeze abayizi bwe navaawo ne tulwana nnyo ne tuleeta guild president first lady guild president oyo nembeera prime minister we naliko guild prime minister natuuka mu mwaka 2010 olwo ebyobufuzi byali byaze ng'olwo tutandikidde ddala omusayi gw'ebyobukulembeze omwaka ogwo yali entikko y'obukulembeze bwange naliko chairman wa UID Uganda Democrats era kyekibiina actually we nali chairman bwe buwanguzi bwe twasooka okufuna mu university ya Macquarie University Business School yali ekulemberwa NRM bokka naba FDC naye when nabeera nga chairman ne tuleeta omuwanguzi yasooka kuba guild president under UID olwo nembeera prime minister ow'omukyalo oyo era nembeera ssentebe wa Nkobazambogo still ate nembeera nga ndi GRC nembeera nga ate n'association yange nze munnamawulire waayo Statistics Association kati wendatuukira climax y'obukulembeze ngenda okuva ku MOBS actually ne ku internet kikyaliyo ogenda noteekamu MOBS most popular student 2024 Luyombya Godfrey ekyo kyakolebwa nga faculty emanyiddwa nga marketing ne hospitality eyo maama ono kakuzeeko emabega katono nnyo nga muli mu kyalo no step mam kyajjukira engolozi yakuujja kuba tekuba yakuujja nzibwezo webaza
anti omwebaza ki bangolo nga zikugunjula oba obutakubako mwebaza okungunjula kubanga yali mukambwe mulungi era singa mataba mukambwe tebakulimba singa teyankwata kondoza n'omukono gwaki musanga nandibadde n'ekyejo naye batukuza yatukuza atosanga tuwali sembedde wendi atosanga sandibadde ko naye mukama wange sebo nawe tosembeleke kasebo kiri record ne kati osembedde olwebyo ate kati nange bwe nkutuuseeko yagadde ate okutyamu nga n'ebyobala mbaddeko wano nengamba ekitegeeza nakawa yalonda bulozi chapa mu era mala okuva mu bukulembeze bwa university bantikidde kaweefube gwe naddako yali wakwesimbawo ku bwa kansala obw'ekitundu ekyo ogira mu kibiina kyolwo olwo 2016 kubanga twali tuli mu UID olwo tujjira mu Democratic Party yes kati nvuganya ne lecturer wange lecturer wange yansomesa ku university yali wenale mu nyonyo oyagala omulagira ddala amaaso omweso guno gutendese obukulembeze kakati ke kaseera naffe tukole ki era tugenda mu kalwangalirawo mpulire nga muga mumaze tutendeka obukulembeze ke kaseera mu jjuluku ke bimwa tutendeka tubituukirize awo wali kalemanywera wali olaga nalemera mu kalulu nange nzija n'omulabula ne mugamba nonzize vaayo oyinza okufuuka ekimanga lwerinnya omuti ekunama kati akalulu ako twalimu bakandidate basatu nga ndi ku Democratic Party nga waliwo owa FDC n'owa NRM kati 2016 yalimu weevu ya FDC y'amaanyi n'owa NRM ono ng'asimbye amakanda mu institution lecturer amanyi gundi nga bizitambula era twaggwanga afunye buli 1019 kubanga kalinga nga electoral college vote ngaze funyo bulu 13 nansinga difference ya 16 nolo kubanga nti FDC yina amanyi walo candidate yalipo nenga joka nyonga we FDC yafuna obulu 2 obulolo bwannuma nengamba nisinga omusajja ntabadde mu kalulu kano usanga wange mbadde nkola ki kakati ate watyanga bwe yali yenda okuzuula nga leki kyalono waliwo illegality yaliwo resigning prior nomination netugenda mu kooti era nebaza nnyo Lukwago Company Advocates ebiseera ebyo nga bamanyi wakava ku university toyina kasente toyina koyina ng'olina okuddukira wamu n'amateeka atagenda kutunda atakuwa kye bayita pro bono services nga akuwulirize so gye nasanga Lord Mayor faamu eyongeremu kansa Badala Kiwanuka ne Medadi Segona ne Kanso Katumba bankola bulungi nnyo ne tulwana mu kooti netugenda mu kooti eya wansi nzukira ebiseera ebyo yali Justice Eremye yali mu magistrate court ye Nakaweeyo erinnya lye lyatambula nnyo ng'ali ku musango wa Dr. Kiza Besigye bamuleeseera ebyo kaakati n'alyoka akola technicality gye baagala tukubirako nti omusango tugulese mu kooti enkyamu n'agugoba naye n'agamba buli party esasule cost zaazo ebeyalinge cost za byaki tugamba nakino kintu kikyamu omusajja teyalisigninga university gyakolyamu eraga nti yo temanyi nti kansala waayo era ye mukozi waayo tebamanyi bya politics bye affidavit wezire ziraga nti yalisigninga ate ng'onkubira ku technicality netweyongera mu high court tugenda mu high court muwangula ne wakati wo kubatolinga kumaji wano ku lower court ne high court eyo period atwala emyaka ngeki esatu genda komawo genda otegubalenga etegerekeka high court obulanga na yarabba zineza fezi yakadi wadda high court ne ruling in my favor kati we ruling in my favor ono nakola appeal kati agenda high court nge ruling angegamba nti omusango court ya wansi yalina jurisdiction okuwulira omusango gwaliyombya kotole kooti yawaggulu atelengere etuzza wansi muli mu mwaka gwakumeka gwakusatu kakati tukola process edda wansi n'ajulira mu high court of appeal actually yali high court of appeal kati ng'etulako abalamuzi bameka basatu era kwaliko Owinyi Doro Justice Elizabeth n'omulala yali Kakulu bonna banene bazibu gwe gwasooka okugenda mu high court okubeera nga ndi ku election petition eya LC3 kansala imagine challenge eziri awo bakuyita jangu university biguno musanguleke tukuwemi omulimu okulotya nenga vision yange ne passion yali ekuki yali ku bukulembeze kati naffe tumukubira ku technicality mu court of appeal tumugamba tuwa filing a memorandum ngokola ki appeal awo ne momego gwokubiri
kati ngeno bannabyabufuzi tebatera kupowa yapowa oba yayongera anti awo ekomye election petition zikoma court of appeal kasazi ko awo ngekomye kanga kitulina okukola kuddayo ate eno wansi ku maintaininga judgment eri ya high court nti magistrate court yayina gundi yayina jurisdiction ewulizo muki omusango netugenda mu covid katugenda mu covid tewabawo zi backlog mu cases kati bagenda osala omusango in my favor ngibulayo ndowooza ng'emyezi 2 akalulu kabiri abiri mu kakoleki kakayingirewo era oyo gwe nali nzoganya naye teyatawaana kudda mu kalulu ako kyenkana najjanga no opposite yamanya nti omusajja ono gwendiko mulala mukko era teyatawaana kukola ki kati wenzijanga kansala wa Nakawa institutions mu 2021 katuli mu 2024 tubuze emyezi nga 6 ekituufu kati oyingiddewo 5 stop kati so tuli mu 2025 kati mu kufuuka ku kansala olwo nfuuka speaker full center speaker Nakawa ina emyaka 23 emyaka 23 egikuweereza bakansala 9 kati olwate nziramu nva mu kalulu kabiri 21 nziramu nnonya akalulu ka speaker odda mu teri kintu kizibu olinga ngo konvinsinga munnabyabufuzi kulonda era nga bulaba Nakawa wayingiriramu mu kibiina ki nagira kati 2021 zigira ku NUP era NUP yayingiza bameka mu lukiiko lw'e Nakawa kati ate ekiri ekyali Nakawa wesanga nti kanso yonna yalimu buli kibiina representation y'ekibiina bina yalimu kugamba ebibiina bina byalimu mu kanso kugamba kanso yaffe erina bakiso okuba mwalimu kati bakansala bali 9 NUP twalya numbers 3 kitegeeza namu omusanvu mutandika against you guba wangula kati so NRM nga bali 2 mu 5 independent 16 abatano BFDC omunga bali ngolino okulwana bwezizingire okulabikanga abantu bano banyonyola nti obwa speaker obugwanide speaker NUP ebusanidde okola ki atenze mbugwanide mukama natusasira netubuwangula kakati mukama wange ndowooza botandika okunnengera nakulengedde da kati nzize era nga ndi mu bigire ebyo bwa speaker mutukoledde ebintu ebyenjawulo mututongoleza foundation yaffe ya Godfrey Foundation ebyokulaba nga erekawo impact erekawo mukulu mu Nakawa era Nakawa buli wotuuka tosobola kwogera ku Godfrey Foundation tosobola kwogera ku speaker wa Nakawa notabaako ne obujulizi bw'omuwaako mu bitundu ebyo ne okusinziira ku byafaayo era mu mbeera eyo nga bwe tutambula bwe nkugamba nti kati netesitesa okubeera meya wa Nakawa ddako teweewuunya kubanga ndi mumalirivu nti nze meya wa Nakawa ddako ate kiba kyempassanyi njagala nnyo abantu bekkererezamu sibo mukama wange obweteefuteefu owulira nga obukoze era obulina kituufu obusobozi owulira nga obulina ekibulayo ki myezi gino okutolontoka n'ogenda mu kikulu kya byonna mu bukulembeze abantu era ekifaananyi kyetubadde kyetuze nga tubalaga nga tutambuza emirimu gyaffe gino nti ofuba nnyo okulonda obukulembeze obukola ebintu ebirabwako nze bwontunuulira entambula yange gyenkozesezza woofiisi yange ey'obwa sipiika wesanga nti tukoze ebintu nebotandolowooza nti sipiika yalina obikola nazzikuno enkola baali bagidibya nti basipiika balina kubeera mu nkiiko kubanga kansala alina kukolera gyakiikirira yokka kozi ne constituency endala eya kanso naye nze wenalaba obwetaavu kubanga mu kanso yaffe waliwo ensonga ezajjanga nga ne gavumenti tesobola kuzikolerako mu budde okugeza twafunanga ebizibu okuva mu bantu baffe bakansala nga bagamba oluzi luno tudigestalinze endwadde nnyingi mu nzizi zino typhoid muli nnyo mu bitundu byaffe olw'oluzi bwe ruti kati nga bw'olaba ate mu bajeti gye tuyina nga enzizi tezimenyeddwako nafuba nnyo okulaba nga ntandikawo ekitongole kyange mwe tukoledde ebintu ebyenjawulo bingi nnyo ojja genda mu bitundu ebisinga bino byengenda okugamba mu kitongole ekyo nga luyombya Godfrey Foundation nga tubikola naye nga tukozesa ofiisi yaffe okulaba nga tusaka ebintu bino tubituuse mu bantu baffe era ndi proud nti nina omukulu gwengenda okulekawo nga speaker ate nina omukulu gwengenda okulekawo nga meya gundi eyo ekola ekibiina kyo okusinga kikola ki foundation okusinga tutunulira nnyo abantu ba wansi kubanga abantu ba wansi bano be basinga n'okutuwagira si gwe era omu eyasituka okuva Nakawa n'ogenda mu Lusanja ekiteezi era nga tuyita mu foundation yaffe
webala onzukizaako ekiteezi nti foundation yaffe weewaawo tutunulira nnyo Nakawa ne waliwo ekizibu ekijja nga tekyebereka nga nekiba tekiri mu Nakawa tufuba nnyo okulaba nga tukola ki tubaako ensonga oba obuyambi bwe tubawa era gye buvuddeko Kiteezi Kasasiro yakuba abantu baffe ab'omu Kiteezi twakkiriza nti Kiteezi akuŋŋanya Kasasiro ave Nakawa ave Kawempe ave Makinde so nange kyankwatako nti Kasasiro oyo wabanga yava mu bitundu byaffe tulina okubeera nga tukola ki era twabaddukira n'ebintu ebyo nga bantu banno ate nga bantu bannaffe ate ng'ekikolwa ekyokuyamba tekirina kugamba nti nayamba ekizibu ekigwa wa muno nawe kiba kikwata ku singa obanga olina obuki ng'obusobozi so tusobodde okuba mu kitongole ekyo ng'ogyeko Kiteezi gwe twadduukirira tuzimbye enzizi mu bitundu ebyenjawulo mu bbanda tuzimbyemu enzizi 3 oluzi lwa bbanda B3 olwa bbanda B8 mu Katalina ne Kawuya ekisanja tuzimbye enzizi 3 olwa Babidduuku Kijuluutu olwa Nambi ku Ring Road ne wana Kisaasinga ku muzikiti mulimira twateekayo oluzi olwa Oldikira abantu bali mu mulimira oluzi lwa Oldikira Luyimba Godfrey yakola ki butabika side ze butabika eri waliwo emizikiti nga bambi bo babadde balina emizikiti gyabwe naye nga amazzi ge bafunyamu wuzo makyafu tuzimbyewo bowaholo 2 inclusivity okubeera nga tugatta amadiini gonna tugezezaako okubeera nga kati ne program eri mu kutambula mu mwaka guno gwetubadde ogutambula eya Ramadan buli lunaku tulina omuzikiti gwe tusibula tufumba omuceere buli lunaku mu Ramadan guno gwennyini ogamba guno omwaka guno ogwa 1446 guno gwennyini musibula ate tukikoze mu guno koka mu 2023 twakola mu 2022 twakola mu 2024 era tujja tutambula mu mizikiti egy'enjawulo era n'akaceere kategekebwa omukyala owa Ummati Muhammad omusiraamu Deputy Speaker Jalia Nalubwama yabeera mu ffumbiro tufuna emmere muzzukulu wa Walusimbi yali mu ffumbiro yabeera mu ffumbiro tutambula ne tubeera era buli muzikiti mu Nakawa gufirinze ku impact yaffe buli mwaka tuliko abaliko obulemu betugabira obugaali obutaka wansi wa 10 buli mwaka nateekawo amazaalibwa gange nga ngakuzaamu ne family z'abaana abaliko obulemu era nga tubeera nabo mubalabe nga tuleeta n'abayimbi ne babasanyusa ate n'abaana bano tukubiriza abazadde obutakumira abaana bano baliko obulemu mu mayumba ekizibu tulina nti muzadde wazaala omwana ng'aliko obulemu amukweka mu nyumba so nga ate w'omugjayo kikiringa stigma eyo omwana n'amanya nti taliika muki so tukikola ne tubakuŋŋaanya wamu ne bamanya mbu tebali bokka mu kizibu kino ne basanyukira wamu era ne kibayitira okubeera nga bikkiririzaamu ng'abaana abakadde nabo tubakutteko twadvocatinze okusupportinga abavubuka nina tutandisewo advocacy structures mu bitundu byaffe nga abavubuka bana babadde babeera bamala amaanyi nga bali mu biragalalagala n'okukola ebirala nga tubakuŋŋaanya awantu ne tubasomesa otumala obbasomesa ne tubafunira emirimu mu bitongole ebyenjawulo mu zifactory ez'enjawulo eziri mu Nakawa ojja kusanga nti n'ekitundu tuno nga kya industrial area ekyo tubatuuka ne tubagamba tulina abavubuka baffe abali willing okukola emirimu gino egy'emikono ne mubasakira mu ngeri eyo omwana n'amanya nti nze okusinga we naatuula ku lubalaza nendi akakoola okusinga we nagenda owakateero n'agabunda olulimi olwa ghetto okugabunda ne bali akakoola okugabunda wetumufunira omulimu n'amanya nti ajja kujja akole abeere nga ajja kujja tugeze nga sipula nakolayo mu sipula neyeetikka emigugu nakola atya afuna emitwalo 2 olunaku ekyo kitusobozesa okubeera nga tufunira abantu abasoba mu 150 emirimu Nakawa so ebyo mbikoze nga ndi speaker mba mpita esewo mu katale ke Nakawa bangamba nti Nakawa walonga mu katale tubonaabona na bintu 2-3 emyala egyo gwidi waliwo wansi wali fene wekutera okuzibikiramuko kyokka tisimwala gokka mu kuzibikira ne bangamba nti ekirala tubonaabona n'amasannyalaze wano naye omuntu omu yakoona ku linnya lyo n'agamba nti luyombya nga tufaako nnyo okulabika nga tulwanirirwa obutale bakataleko Nakawaawo bokka bwolwanira oba obutale bwonna obukola Nakawa kati obutale bwe bumu otunulira mu tteeka erirambika enkulembera mu kibuga muno erya KCC Act as amended era 2020 obutale bwe bumu ku bintu ebyateekebwa okubeera nga biri managed magombolola challenge yonna eyo yali yeetoleddwa mu butale yali yabukulembeze bagenda babateekamu etteeka
Mwai Museveni ya signing ya market bill eletera okubeera nga abantu sibe bekulembera wabula nga bakulemberwa nga bakwata bukwasi luyombya basi wakiryanga ngoye bamugamba genda okulembera basuubuza omukatale kawa oba bumanyi oba batabimanyi kasubulanga ku mudala gwa nyanya naye enkola yavaawo okujja wano kubanga wano osanga minisita yasoma ebiranga bamuwadde kirala nga tasomanga kuku IT tamanyi IT naye nga yakola tamanyi nakosa smartphone ninga ye minister wa IT bibaye ebiwe bityo eyo sigeze emitagalo nkulaza cha kwadde kyakola byako so ekyo nekireta obuzibu mu ntambuza y'emirimu mu butale nefe ngo obukulembeze twavaayo kubanga twalaba nti utavaayo challenges ezo zigenda kusigala nga zikola ki nga tulwamu ne bakulembeze bannange nitugamba nti tulina okustreamlininga enkola eno ey'amasannyalaze ey'obukulembeze n'ey'emyala okubanga n'obutale bubeera ku standard kubanga twalowooza nti obutale buno endwadde ebwezisibukira mu katale kitegeeza household zonna amaka gonna gagenda kufuna obulwadde kubanga supermarket zigula mu butale zisubula mu butale abewaka basubula mu butale so obukyafu nga bwebera mu butale ne batabaawo na mukulembera ntuufu owesanga nti kire kijja kukosaamu mu mbeera y'ebibulamu mu bitundu byaffe era sebo tubadde basaale naye ate era ne mu mbeera eyo okubeera nti tubakulaakulanya mu kitongole kyange era nabateekamu empaka ezabwongo ku bwongo nga wane mukola engule sebo engule najitwala mukaleke nakawa engule nojisula nga Godfrey nojitwala era sayagala okopalinya lyanga ngamba tyo kunsuwinga n'ekiyita bongo ku bwongo mutwebe gwe gukoyimirira naye ng'empakezo zibeera mu basuubuzi ba mu katale tugamba department abatunda ennyanya awo nabakita kulanya bantu Godfrey Luyombya naye ng'ekyo tukiyisa mu mindset tubafuula okuba nti yadde oli wa informal sector musuubuzi olina okumanya ebigenda maaso olina okumanya current affairs era abaali awo n'atega ku radio n'awuliza Ssewa Kiryanga n'amala Ssewa Kiryanga kuno yagenda tubulira ku bifa muki so kiyambako abantu baffe okubeera nga mindset change yaabwe bamanya ebigenda maaso era tutandise okubeera nga abantu abo babeera bakugu era omwaka guno tugenda baleeta wano kusimba beetabi tulina abaana betutendese betusubira nti basokiikirya nakawa mwagala bajje mu ngule betwagala bajje mu ngule wakiri bagwe mugwiremu tebasobola kugwa tebasobola kugwa ffe nakawa tuli bawanguzi ozoola bange olutalo lwaffe lutambuddemu naffe abakulembeze tuli bawanguzi omukulembeze bamuwanguzi n'abantu bakulembera babaki bawanguzi tujja kujja kubanga tuse nga tubabangula mu nteekateeka eyo nga tubawa ebintu by'enjawulo nga tubakwatako okulaba nga bafuukamu abantu ab'ettendo era tubebaza amina awo tujja kwogera nagambye nti programu gye tulimu ensi eyo yensi kale nga bakiyita eyo yensi ate wano twaze tukunyumyanyumyamu kuba kunyumyamu relaxinga kola brushinga ku bwongo awo nno nja kukomawo naye nga nninga kututeeko mu interview omulemuko njagala okumbuulira ebyali ekawempe tiwali Nairobi wali wano wabiraba mu ndaba kiggwe kyenyamiza nnyo okulaba nga tusobola okutegeka akalulu naye nga akalulu tulinga nga bali mu lutalo era twavumirira nnyo enkola yali ekawempa okuviira ddala ku ntandikwa mu kwewandiisa kubanga enkola yateekebwawo mu bantu okubeera nti abakuumaddembe abalina okubeera nga balwanyisa butujju ate nga be bazze okubeera nga balwanyisa abantu abazze okweexercisinga constitutional right yaabwe ey'okulonda omuntu gwe baagala ne babakuba emiggo abandi badde bafuuka abatabangula ddembe ekintu ekyo kyali kyabulabe n'olaba nga oli azze nga yeebikkiridde akakookolo ne weebuuza kakati ono aweereza ggwanga oba kubanga omuntu ng'okuuma eddembe obanga okwassa eddembe etteeka likulambika bulungi n'oba okwassa omuntu amateeka ng'alina ensonga gy'akoze osooka kumweyanjulira n'omugamba munnange Luyombya azze Ssewa Kiryanga naidi ino era nfuwe nti bwenfaanana n'erinnya lyange liri ku ki liri ku uniform tuzze okukukwata olwakino nakino kyokka ate bo bambala mwambazi ki oli wa ddembe okutugoberera oli wa ddembe okukubira famire yo oba ne munnamateeka awo n'obategeeza nti ensonga neeno yentwazza ku poliisi ekanyanya wabula ebigambo by'ogenda okukozesa wano biyinza okukozesebwako ng'obujulizi omuntu ng'oyo ne bamukwata n'akola ki naye omuntu candidate bwamutaddewo enteekateeka y'okulonda ne mumukwata
n'omuwanula ku ppiki kwatambulidde n'omukuba wansi n'omukuba embooko ekintu ekyo kya buswavu nnyo kituzaayo emabega ennyennyini kwali kumukuba wansi kwali kumumegguza so ekintu ekyo kyali kya bulabe era twakivumirira n'enkola eyalimu mu kalulu kennyini twalinganga bali mu battlefield n'otuuka ku polling station awo Kawempe Embogozo ebanteeka ng'ebimotoka byennyini ebyamagye bye bisimbye ku polling station anti omanyi byasimbawo lwaki Balamu erinnya lye ziba okwogera eryo Balugahare minisita w'abaana yagamba nti mwalina amayinja mu bisawo byammwe kyekyakulemesa kubanga ogamba nti simanyi loleza amayinja zaali 3 simanyi 3 lwaki tewazikwata waliwo lole y'amayinja ejja mu nsawo no mu kkooti yo oyinza okuweza ne kiro y'amayinja mu kkooti yo so tulaba nti balonda abantu ne bajja ku national television ne bajja ku national media ne boogera ebigambo n'ogamba nti ono minisita kikaaki mwambi Balamu tumubuuza yali alononyeza ku kalulu ama kitegeeza okunoonya akalulu yali yeesimbyewo n'awangula akalulu n'okwata ne munnamawulire mu lutalo lwonna ne lutalo lwa Ukraine munnamawulire abeera ne immunity etamukola kikubanga ye abeera ku no man's land ojja kumwetaaga atuuse gwa amawulire go eri omulabi nti kiri bubi n'omulabe ofuna ki ne n'otuuka kiseera nga munnamawulire ate naye ng'afuuse omulabe so ate abo tebabamegguza abo babaswanyulwa oluswanyulwa tululabanako ne tutuuka mu kalulu ne kalangirirwa n'olaba polling station yennyini eriko obululu ne bawa omuntu obululu obutaaliwo nti eno polling station Farida Namim yafuna obululu 107 nga yafuna obululu 40 ate eyafuna obululu obungi nalukola ne bamuwa obululu ate bw'ataafuna era twagala okwebaza abanafa aba national platform olw'okubeera vigilant ne tubaza abantu b'e Kawempe olw'okukkiriza okulonda akalulu kaabwe ne bakakuuma yali entandiko ya protest vote 2026 tulina okubeera obulindaala omupulezidenti waffe yatukubiriza Kyagulanyi Ssentamu okubeera n'eggaali ekyeyagezo kyogera nga ffenna seye bicycle eggaali kitegeeza okuba n'abantu abali obulindaala abakkiriza mu kye mulina okubeera nga mukola ki mutambuliramu nti buli omu obanga olinako abangaonoonya bwa mmeeya olina okuba n'eggaali ku polling station ejja okumaninga ekuma akalulu ku nga mmeeya ekuma akalulu ku nga Kyagulanyi etagenda kubeera nga batitiira okuba nti babanyigiriza omanyi fa watu bagamba nti equity favors the vigilant obwenkanya bufa koya afuddeyo kukyalwanirira tujja kubeera mu mbeera ya kulonda ate ogende okole ki oveewo olina okulonda okakuume ate okakase kokoze ki kofunyewo era ffe tulaze bingi muteeka okuba mwayigira mu kalulu ke Kawempe bingi nnyo naye era bituze tulaba kubanga tukkiriza nti Mwami Museveni takyalina capacity emanaginga esobola kuwangula kalulu kano naye olaba ne mu mbeera nti yabadde ayagala okukabba nga yatuuse ekiseera nga njovu gyayagala okusiba mu kaveera akaddugavu tukkiriza nti ne 2026 bannayuganda bonna banabeera vigilant nga buli omu waali asobola okubeera nga akalulu akakuuma DRFOM nga tugirina tebalina bayinza kuyita kubanga bayagala okuyita mu mbeera okulowooza abantu nti tulina DRFOM za bitundu ebimu ne batandika okubeera nga bakusaawo obululu obwo naye olwokubanga tuba challenging nga buli baagala okuyisa akalulu tubagamba DRFOM eraga bweti batuukesa ne bagamba bano abantu betubba era kyetwagala protest vote yaffe ya 2026 bwebufu bwe bumwe tulina okuyitira okulaba nga twerwanako naye n'ekirala tetuddamu kukkiriza kulaba muntu amenya amateeka mu ngeri y'okujjoba kuba kiboku nga yeebikkiridde omuntu ng'oyo abazze namwe mumweŋŋange drone webezze drone tebalina teeka likkiriza drone kujja kuwamba buwambi bantu abantu mumanyi babeera abantu musobola okubakwata mu nkola ennungamu buli wokkiriza ne bajja ne bawamba luyombya ne bajja ne bawamba muwonge viani nokkiriza ne bamuwamba kitegeeza naawe ogatuuka ekiseera owambibwe nga tewali n'omwayinza kukola ki buli wonyigiriza eddembe lya Ssewa Kiryanga nange eryange oba olinyigiriza eri obaire lutiisizza woonaava ku Ssekiwo Kiryanga ojja genda kutuuka ku lyange nga sikyalina maanyi gerwanako so nga ate wookwata Ssewa Kiryanga ono nga bamuwambye ne mulwana ne mumulwanirira ojja tuuka ekiseera nti abantu abo
tusobola okubeera nga tubalwanyisa ate abantu bannakampala bannayuganda mulina okimanya nti abantu abo tutya ffe basinga okutya buli tubeera nga tuorganized organization is the weapon of the oppressed buli tunaabeera nga ekikwata ewa muno tekikwatako ojja tuuka ekiseera obeere ng'okolaki kati nakawa tulina mu kalulu ka 2020 mu mwaka lwe bawamba president Kyagulanyi Ssentamu eyoka esasage yali mu Kampala wagiraba eyo yemu kwe yalityawo n'okubeera nga abantu bafabuzibwawo ebugolobi wennyini wokawukawuka mu bugolobi mu Nakawa nina obujulizi nti abantu babiri bawambibwa naguno gwakati tomanyi wayo bali Lukwago Martin taddangayo kulabika tetuddangamu balaba bali part of the missing 18 naye kakati eyamuwamba alina abaana alina omukyala alina kitaawe alina maama we naye ng'omuntu oyo naye je mu mutima talowooza nti singa yadda ewaka n'asanga ng'abeewe tebaliiko awulira atya so twagala abantu bano abakuumaddembe kambikutangaza bino ebintu birimu engero nga bwe naggaye nga tutandika puroguramu eno y'ensi waliwo olugero oluga nti bwaddiba olumanyi lusomese buli muntu asikaza we era kyova olabanga waaliwo abamu abaakwata ekkubo ne bagenda gye batiikingira obululu ne babaga nti mujja mutya mufunye ebbaluwa kyebakkiriza okuyingira ne wabaawo yabuuza nti mwe mwali mujja ku kitebe kyaffe ani yabawa ebbaluwa kati awo ne gulwaka gwakira awo omuliro nga bano tebaafuna naye nze ndowooza nti obuntu bulamu ndowooza bwe buyinza okubanga mukadde kano bwe bwetaagisa buntu bulamu balina gye babusomesa obuntu bulamu tebalina gye babusomesa naye ekifo kisinziira ku nkuza ya muntu naye tulowooza nti ne baana abantu abatukulembera tebakyalina ddiini era twewuunya nnyo lwaki twandibadde tusigala nga tubaaniriza amasinzizo gaffe kubanga gw'obanga opresidinga over oba amagye oba eggwanga ng'ebikolwa nga bino nga gw'omanyi bye byakutwala mu nsiko okulwana Pandagaali yalingawo Kiwamba bantu ebibanga obiraba gw'oba okyali ku mulamwa gwa bannayuganda emyaka 4 n'obeera nga okyali mu ggwanga naye nga n'amateeka semateeka gye mwatuulamu awamu ne mugamba katukole semateeka ya 1995 kati lwojjukira mbi obuwaayiro bumu bwe wateekamu bwali bukyamu n'olowooza nti okyali ku layini y'emu bannayuganda basigala nga bakyakwaniriza Uganda n'obeera nga okyali ku malwaliro gali agazembebwa mu mirembe gy'amiini nga gw'okyasinzirirako okubeera nga gulagiramu nti oli mu bukulembeze Uganda n'obeera okulaba nti n'oba otambudde kati tugeze Amiini akomyewo wano n'atandika okutambula najja kugula n'empiriyo ne bamugamba nti kati eyo ya muyindi najja wano ku Nairo Hotel Sheraton n'agamba nti y'Abamerika najja wano ku Serena n'agamba nti ya muyindi nga Uganda yaffe yeeyo so weesanga nti obukulembeze bwe tulina tebukyali twewuunya n'okwewuunya abaana batukulembera bannansi bannansi ate waliyo munnansi kubanga oba opresiding of a country ekiwamba abantu kiri nnomo nazi kuno ng'omuntu waafa muganda wange sewakiryanga ku kyalo kuno tugeze wano basiba bakwatanga abantu b'oku kyalo kyonna okunoonyereza ani yasse omuntu ono naye kakati omuntu afa ne tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna oyo tukola ki ne muta oyo n'agenda obeera ne muga kimwakira emirembe lwaki kibeera nnomo so ke kaseera okuvaayo nga bannayuganda okuvumirira enkola eno ate n'okwerwanako tugambe nti enough is enough emyaka 4 mwali Museveni takyalina kyakola ki kyayinza kugatta ku ggwanga lino era kawempeevu tubeebaza nti eddoboozi mwalaga eddoboozi ly'abantu mu kutiisibwatiisibwa okw'amaanyi bangi mwalemesebwa okulonda mwatya olw'okubanga mwalabanga buli mugenda okulonda musangawo bamagye tanka ne mulemesebwa okulonda abantu abalonda akalulu akagwa ka 221 mwali mu bantu ng'emitwalo 6 n'okusoba naye ne weesanga nti omulundi guno n'emitwalo 2 n'ekitundu oba tegyakola ki gyawera so ekyo kyabulabi abantu bakubiriza ebintu bino temugane kubeera nga mutiisibwatiisibwa mukozese constitution mandate yammwe okulonda buli muzira okulonda weesanga nti omulabe waayitira okwagala chance okubeera nga gwotalonze automatically yakalulu akakola ki akeewa naye waatuuka ekiseera nga mwenna mulonze nga tewali muntu atalonze ku polling station weesanga nti otalina wawayinza kuyita kubeera nga ayongeramu obululu bwe oba obuwanguzi bwe Godfrey Luyombya bw'aba si bw'aba of course kyawedde nti ajja nga meeya tujja nga meeya
era tuli bamaliri batwebaza abantu bennakawa olw'okutukkiririzaamu bino okundeeta okujja kuba meeya sebo serese nzenzeka wabula n'emirimu gye mbadde nkola nga gye mpitire bampita meeya nga ndinganga awuzowuza nti bannaye siri meeya sinze meeya ab'omuwala bakameze nga bakugamba ensonga omuzikiti gw'ekameze omuwala gwaffe guli bwe guti era abakameze njagala obategeeza ensonga y'omuwala waggwammwe yawedde nawandiika ebbaluwa era ebbaluwa zonna ne ziyita mitendera egy'enjawulo ne tugitambuza era kontrakita yafunise omuwala gw'omuzikiti gwammwe tugenda kola ki naye bantuukirira nabo nga balaba obwetaavu bukola ki gyonna gye tubadde njagala okugamba abantu bekameze bano luzira akameze masjidi awo abo bonna temukolanga ekyali ekawempe nga bogambye bajja ne bagambirawo luswa nti ajangu nga bemumwetaaga yokukakana tiyakolaki otegere nga bebamweyitira bebamwetaaga abantu bekameze luzira naye luyombya byakoze byogera okusinga nayenyini ekikulu kirungi nnyo okuba nti mu bukulembeze olekawo mukulu nolaga kubanga waliwo abantu abava mbeera mukulembeze bagamba okoze eki nga yekyagamba naziisa omufu wa wano mbadde mbaziikirako ebyo biri additional naye omukulembeze olina okulekawo muki omukululo era omukululo ogwo ogenda ku Godfrey Foundation ojja kulaba impact yaffe gitulese mu Nakawa sina mu Nakawa yokka okimanyi bulungi n'ekiteezo okola ki watulaba nga tuddubantu tukoze ebintu bingi nnyo ebiyamba wano mu Nakawa n'owabeeru w'Ennakawa era buli muntu yakyewuunya nnyo nga mu kiteeze si gy'owangaalira naye ne tukola ki n'oteekayo obuyambi ekyo kyo nange nakyagala nakkiriza nga embeerayo yeeyo gye wayogeze obukalulu kano tulowooza bangi tubakategeera naye nze njagala okukategeerera ku mutendera guno bakanselamo oyinza okuba nga abebbali waliwo omwami gwosanga nga omukyale waka muliisa akakanja ng'ate abebbali ababuuza n'eggonjebwa bakansalabo bali batya mukulembeze n'okulaba nti kanso yaffe tebaddeemu ndooliito na kulwana bajja bamanyi obukulembeze bwabwe era nebaza abantu ababateekamu obwesige naye omanyi ffe tuva mu bantu era be balina capacity etudeployinga nze mu kanso baperforminze bulungi kubanga tulabyemu kulwana kuli magombola malala nti ono abbye omuggo ono akoze atya babadde batitulating ensonga zaabwe amidst the challenges tubadde nazo amidst the challenges ez'okubeera nti tetulina budgeti nti ebintu byenu tulwanira birwanire challenge y'okubeera nti abantu baffe babajjamu omusolo gw'amayumba bwe bagubajjamu tegukomawo bayirayo ku nsonga awo ogenda wonnaawo nsonge mwe muli mu kintu kitegeeza mwe mulemesa njagala mmanyise abantu baffe naddala ate sinnakawa yokka kakati njagala tusomesa abantu b'e Kampala kubanga kati nze nibukulembeze bw'e Kampala buli mupangisa oli mu Kampala landlord waliwo ssente ze bamuggyako eza property tax era ssente ezo bazimuggyako buli bamwongeza naawe akwongeza buli landlord alina ennyumba ng'eriko amaduuka bajjako omusolo gwe bayita property tax. Property tax yatandikibwawo nga bayita mu tteeka erya Local Government Ratings Act erya 2005. Omusolo ogwo ne guleetebwawo ogw'amayumba. Era mu nnyingo eya 37 bateekawo enkolo b'etteeka eryogera ku okutandikawo property tax fund mu bitundu byaffe. Nga property tax fund eyamba wako okubeera nga bakuŋŋaanyizibwako kubasololeza ssente ez'amayumba zino. Kati ekiriwo kibeera ati etteeka ligamba nti ssente zino ojja ku nnyumba ya Ssewakiryanga oba wajja kujja nnyumba apartment luyombya kwapangisa. Ssente ezo mba mujjako tugeze milioni 10 omwaka ku apartment eyo. Ebitundu 75 birina okukomawo mu muluko ogwo ssente ezo mwe zivudde bikole ku bintu bino wammanga. Kasasiro atusumbu enkya n'eggulu kiteezi n'owulira nti abantu bafudde kasasiro. Omuntu afudde kasasiro babawuninga babagamba ne zino kola kasasiro zino kola ku matala street lighting mu bitundu nti oluguudo olugenda ew'omupangisa oyo oba ku nnyumba lulina okubanga lwakayakana kubanga lulina waliwo ssente ze bajjayo mu kitundu ekyo. Emyala girina okubeera nga gikolebwa okupulaningira ebitundu era ne bagamba nti ebitundu wakiri ebitundu 25 bibeere nga bibikola ku administration makina town kiraka nti balese revenue collection and all that. Etekere nnyini mu bufunze onzizeemu kyembadde yalokubuuza mbadde yalokubuuza naye mmwe nga muli mu kanso yammweyo ddala ffe tufunirawo ku buyumba bwaffe bwe twekoleredde ntugulaotutya mmwe ne mujja ne mutuwoozaako ezo tufuniramu wa bwe nzija era bwe njagala okusomeseza bannakampala n'abantu bange ab'ennakawa nti
etteeka eryo olutalo lera lwetubadde tulwananga kanso ye mindset change okumanyisa abantu baffe omanyi omwogezi omu Thomas Sankara yagamba nti the enemies of the people they are those that keep them in ignorance nti omulabe w'abantu yo yabakumira mu butamanya bonobeera nga bakukama bukami naye nga tebakuwa biwata kakati bannakampala ne bantu b'ennakawa kyetubalaga nti etteeka eryo era ebintu ebimu kubireeta kuba meeya tulina okuzuukusa tulina okukuba emmeeza tugambe lwaki etteeka lino teriri mu nkola kubanga likugambye nti ebitundu 5 birina okukomawo etteeka eryo limu likugamba nti buli awo omusolo mu kitundu ekyo mujja kwekolamu association of rental taxpayers bufunze babasolooza kakati ffe tetugamba nti tulina okulwana ffenna naye mu kulwana sooka otegeere onajja okusolozaamu ssente akuwadde obukakafu nti ssente zo zakusolozaamu zikomawo okukola ku bezisekedde okubeera nga zikola era etteeka lino mubeere nga mulina ku fingertips zammwe Local Government Ratings Act erya 2.5 section 37 lyogera ku property tax fund nti all money ssente zonna zinaabeera nga ziri collected zino 75% zirina okukomawo mu kitundu ekyo tugeze kankuwa ekyokulabirako omuluka gwabitabika singa muluka gwabitabika mu mwaka bakuŋŋaanyamu miliyoni 5 75% ku bilioni 5 ze milioni 3.75 buli mwaka birina okukomawo 3.7 era bwe bikomawo abasasula omusolo ogwo mulituulanga mu parish council yammwe mutemeteme ssente ezo bwe muzitematema mugambe kansala w'ekitundu ekyo nti mu council ffe tugambye parish council yaffe tusazeewo nti omwaka guno ssente zivudde mu mayumba zirina okukola ku bintu bino wammanga twagala bigula bigoma twagala tukole kino omwaka guno omwaka ogujja tulina hampsinetsinsiige obenje bwisuse yes kakati ffe tuteekese muki munkola era bagende okujja okusolozaamu ssente z'omwaka ogujja nga tukuwa accountability y'omwaka guno oguwedde bbanga kimbufunze kati nkugamba etteeka lyateekawo mu 2.5 kati essira kyonna etteeka libadde likola ki kati balabanga abalo gavumenti abalinga ebiseera balwana mu 2015 babateekako etteeka balabanga bitambula bulungi era abantu babitambuza bulungi mu 2015 babateekako etteeka erya Public Finance Management Act nti all money is collected shall go to the consolidated fund tisente zonna nga bizikuŋŋaanyizibwa zineza bakiryanga n'abaliyombya n'abasaalongo zigenda waggulu owa Ramadan Gobi kati olutalo oluliwo tuli mu kulwana sente zivudde zitya eri waggulu zikomewo wano kati ezo zikole ebigasa bannansi ssente tezidda nakawa division gombolola yakubiri mu kuŋŋaanya omusolo mu kibuga Kampala sinakiri ne mu nsi yonna mu Uganda yonna nti mu musolo gwaffe ogwa local revenue nga sikubalidde lita y'amafuta gyengula ya petrol nga atadde mu motoka 1,200 basala ku lita y'amafuta nga sikwadde pay as you earn omukozi zaafuna wano tugeza baba basasulwa kakadde ng'akolera mu factory y'omunnakawa bamujjako 30% almost mitwalo 3 eza pay as you earn nga sizikubalidde local revenue okuli local service tax okuli trading license ne property tax twakuŋŋaanya obumbi 18 omwaka ogwedde naye omwaka guno bakulaga tubawadde obumbi buna mulina factories eziwera bondi zirimu ammwe ebintu bivaamu ssente ebyo naye tubuuza zikomawo tezikomawo era lwelutalo kati olwo ziba zigasa abantu tezigasa bantu kiki ekiddisaamu ne baba nga bongera ate era okujja ne basolooza kulembera abantu ng'abantu bammwe babanyigiriza mulaba ate nga bajja kumala ne URA ejje ku charging income tax olaba dawo taxation yeyo kyokka ogenza okugula akacupa ka soda era bakuggyako VAT ya 18% ne wesanga nti omuntu asasula omusolo guno babakama mu bukami era zezo ssente zolaba IGG zagamba nti buli mwaka tufiirwa trillion 10 mu nguzi waba ofiirwa trillion 10 mu nguzi kitegeeza buli lunaku Munnayuganda afiirwa billion 27 mu nguzi zezo zebabba era zezeetaaga ffe okubasomesa ffe ng'abakulembeze nammwe mukiyige mubiremu naffe twadvocatinga ssente ezo okudda naye ekyo tugenda kulwana kubanga oli tukirwanye omwaka guno financial year eno twaganye tulanga kanso ennakawa okutuula otugamba nti tubawe wishlist omanyi bwe bamanyi batugamba nga wonaabanga ove waka ekifo ky'okuwa omukyalo ssente zakameza bwemugamba mpandika listi agambe twetagayo obuwunga twetagayo buno mwateekera ne paadi wakiwulira jabamu n'ensonyi okukola okusaba so nga ate ffe womuwaka meeza nakawa n'omuwaka meeza yamanya bwabitematema bwayawula n'agattako
yamanya nti nsobola n'okuzimba oluzzi neŋŋamba abantu baffe kati bakolera ki naye kati ebintu ffe tumenyeka nabyo nga abakulembeze Luyimba n'akola foundation n'azimba enzizi ekintu kino kyatandikirawo okugenda nga kyankalana kubanga nzijukira waliwo wano bagambira nti amagombola bagaggyeko gundi budget simanya ate binaaligenda nga kyatandikirawa Museveni kyekizibu Museveni kyekizibu anti kati yabeera erimu yalina ekitabu ky'eggwanga ate omuntu ayagala okubanga buli kimu yakikola n'olunaku lw'abakyala nga yagala okubeera omugenyi omukulu nga anti ye mwami lwaki kati twaba leero Kyagulanyi kyakoze Kyagulanyi abaddewo naye nga Babi Kyagulanyi first lady ye mugenyi omukulu naye Museveni ayinza okikukwasamu naye buli kimu ayagala abeere nga yakolaki yayagala okugulawo kaabuyonjo yayagala okukola atya yayagala okulambula ennyiriri ne ssente zonna yayagala okubeera tuli n'omukulu Godfrey Luyombya kyenkugamba nti nno meeya wa Nakawa division addako 2 mukaaga kikye lwaki njagadde nnyo tukomaawo ayina waatuuse n'empulira nga obwongo butambula bwe buti obadde mudde nga munasinkana waliwo businkanira naawe tugenda okuddamu tusinkanire wano ku ensi eno y'ensi tugenda kubanga tuddamu okukwatagana wano ne meeya w'e Nakawa addako mukama bampeera ebirungi byokka ffe twekomedde awo mulinde paati eddako awangaale